Tuvuddeko twakulaga eggulire mu mawulire gaffe nga disitulikiti y'e Lwengo ekakasa nti ensimbi ezisasula ebbanja era eribabanjibwa zaali zibuze era waateekebwa akakiiko k'abantu basatu okwegayirira nannyini ttaka asobole okwekuba mu mutima abaddiza ettaka lino basasula mpolampola. Bino bwe bigudde mu matu g'abatuuze b'e Lwengo beewuunyizza engeri abakulembeze gye batambuzaamu disitulikiti kye bagamba nti buno bunafu bwennyini obusaana okunogerwa eddagala. Disitulikiti ennamba ng'eyaffe ey'e Lwengo omuntu okukuguza ettaka n'omala emyaka 8 nga tomusasulanga n'atuuka n'okulyeddiza kyokka nga waliwo ssente eziwulirwa nti zijja ne ziddayo kyewuunyisa. Tubanga abatalina bakulembeze tulemulekulire tumanye nti tulina baki bakulembeze kubanga tuli mu nkola ya decentralization. Eno Lwengo district eri local government eyeetongodde ewawaabirwa etunda egula. Kyevuddeko bakansala baategeezanga Kaawo bwe yavaako embeteza bwe yalemwa okusasula ensimbi ezaali zibanjibwa kyokka nga baali bayisadde ekiteeso ensimbi zino zisasulwe oba si ekyo Kaawo akyusibwe kyokka kino abatuuze bakiwakanya. Wadde nga abatuuze baggyeyo enjala naye tugezezzaako okusinkana ku bakulembeze abaaliwo emyaka 8 emabega ng'ettaka lino ligulibwa disitulikiti y'e Lwengo era tusinkanye yali omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Kiberu Deusi mu kisanja kya 2011-2016 ng'ono mukwayamu naye atubulidde ebyama ku ttaka lino. Kitate ekisooka yatuwa fotokopi ne tuestablishinga nti ettaka lyagamba weeriri ne tulagirako wasasule miliyoni 3 zemmanyi engeri gye zaakyuka okuva ku miliyoni 3 okutuuka ku miliyoni 6 awo wakyaliwo ebibuuzo ebirala. Ffe emirundi gye twatambula otukutula ku Masaka mingi kati twagala kuwuliramu ebyo ng'ate disitulikiti yaffe eteesezebwa efiirizibwa ebintu byayo. Abatuuze bagamba nti wandibawe ekkobaane ery'okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo era baweze okuteeka eriiso ejjogi ku bakulembeze baabwe okulanga ettaka lino linunulwa. Mu kwogerako ne sipiika wa disitulikiti Senozi Peregrino ku nsonga ezinokuddwayo atunnyonnyodde nti baakizudde nga wandibawe akazannyo k'ebyobufuzi akali mu kutambula ng'akazannyo kano tekannategeerekeka naye ng'essaawa yonna baakuzuula ekituufu era bakitegeeze bannalwengo. Naye nga bukedde nga technical team ng'eyagala ssente ze bagenda okukozesa nga baagala obukadde 100 babunoonya mu lunaku olwo naye tumaze ebisanja 2 nga twagala obukadde 3 tusobole okusasula ettaka erinaabeezawo disitulikiti ebbanga lyonna tukolerako projects ez'enkulaakulana. Kati ekirindirirwako akakiiko akalondebwa ak'abantu abasatu ogenda okwegayirira nannyini ttaka okutubuulira kiki kye yasazeewo naye abatuuze bagamba nti singa akakiiko kano kalemererwa okukola omulimu ogwakatumiddwa abakulembeze baakuloza ku bukambwe bwabwe. Farida Nakayiza ne Deogratius Tindyebwa, BBS Terefayina, e Lwengo. Amawulire gamaze okukakasibwa